Waje tukola kusasanya obusiraamu bagamba abasiraamu babeere wamu ekisanyusa. Abakulembeze b'abasiraamu 13 okuli Amiru Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamuga, Siraje Kawola, Murtadha Bukenya, Fahad Kalungi, Hamza Kasiye n'abalala balabiseko mu kooti enkulu mu Kampala ekwanyaganya emisango gya kooti y'ensi yonna wabula wano mu ggwanga Uganda. Era ne babasomera emisango ena okubadde ogw'obutujju okutta Sheikh Mustafa Bahiga, Sheikh Hassan Kirya saako n'okwagala okutta Sheikh Haruna Jemba wabula gyonna bakyeganye. Era kooti efunye abanagiyambako mu kuwuliriza emisango gino okubadde Mwahayire Judith ngono musobozi, Dumba Ahmed wa byamasannyalaze wabula ne Muhwez Ben abadde aleeteddwa ono bamuganye kye bagambye nti afaanana okuba omukuumi w'eddembe. Omusango gwongezeddwayo okutuusa olunaku olw'enkya era nga gavumenti lwetandika n'okuleeta abajulizi 3 nga munnamateeka w'abavunaanibwa Fred Mwema abaddeko kyayogedde. Trial tebaatuwa amannya g'abajulizi basuubira okuleeta wabula baatuwa statements zaabwe ziringa 40 tekwaliko mannya nga batya nti bawitness bayinza okufuna obulabe naye olwaleero prosecution etubuulidde nti ejja kuleeta abasawo b'emulago n'akalwaliro abagenzi obaatuukira bajjanjaba egenda okuleeta abajulizi 3 so ekyaffe tulireete tugenda mu maaso n'okudifendinga bakalaati. Mu ngeri y'emu n'abasiraamu basanyukidde ekikolo ekikoleddwa kooti okutandika okuwulira omusango guno n'okutandika n'abajulizi olunaku olw'enkya. Tubadde n'amaddu mangi ag'okubeera nti kooti etandika okufuna obujulizi oba abajulizi abalumiriza abamu ku bantu abawawaabirwa nabwe kityo olwaleero kye tutandise era nga tulina essuubi ddene nti abawawaabirwa abo banaagenda batambula with time ensi egenda kubeera ng'etegeera kiki ekiriwo kubanga abantu musango gubadde gujja gweyongeza kikutte emyaka 2 naye kitandise olwaleero tuli basanyufu okubeera nti kooti etusuubiza nti olunaku lw'enkya tugenda kufuna abajulizi 3 abalumiriza abantu abakwatibwa nga balabika nti bamaze ebbanga lya myaka 2 emizira. Mu ekyo tuli basanyufu era abantu bonna bagenza okufuluma kooti nga basanyufu beeteeseteese kudda nkya insha Allah basobole okufuna obujulizi olumiriza ab'eŋŋanda zaabwe. Abakulembeze b'obusiraamu bangi balugenderamu kale ab'eŋŋanda n'abasiraamu mu Uganda okutwalira awamu mbanyweza n'obbagumya kyekintu kirabika nga insha Allah ennaku zetubadde tulinda zirabika nga zituuse era nga nsuubira tutukidde ddala ku kinyusi kati ekyomusango. Yisa Kigongo, Channel 44 Oleggulo.